Mawulire mwenna tubaniriza olwaleero amanya gange nze Geoffrey Jeff Ekongot nga nze chairman wa Uganda Musicians Association Electoral Committee nga tubayisa olwaleero obabuulira nti wabaddewo ensonga ezaguddewo nga bamemba abamu bemulugunya ku bintu ebimu era ensonga ezisinga tuzikozeeko naye waliwo ensonga emu gye tulabye nti yo eyiseemu ku zinnaazo y'ensonga y'okusomesa abalonzi baffe oba bamemba baffe mu ngeri okulonda gye kugenda okutambula. Ku nsonga eno twakituddemu nga boodi ya UMA era gye bayita police board neeraba nti abalonzi beetaagamu obudde okuyiga enkola egenda okukozesebwa mu kulonda. Ekiteeso ekyavudde mu okuteesa okwo nga kigamba nti tubongere obudde ne tusalawo nti okulonda tukwongereyo. Okulonda twabadde kulina okubeerawo nga 23 Monday May kuno omwezi naye kati tukongeddeyo paka nga 6 June, twongeddeko wiiki 2 tulabe nti abalonzi tubasomesa bamanye byonna bye balina okumanya ebikwata ku kulonda, byonna bye babuuza bye beetaaga okwetegereza byonna bye babyetegereza mu biseera ebyo. Tulowooza nti wiiki 2 zijja kumala.